okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulungi omwagalwa, neeyongera okwanirizaako nate mu by'okuyiga byaffe bino byetulidde obweda tutambula wiiki eno yonna, ng'era kati tutuuse ku lunaku olw'omukaaga Friday kusinziira ku mbala ya Bayibuli, ate era byakwataganye nti era mu mwezi guno ogw'omukaaga oba June, era leero ziri nnaku z'omwezi mukaaga June 2025. Nga bulijjo amaanyi ankyali Mugirya Muhammad okuva Campus Central Church. Nze abadde akuyisa mu by'okuyiga bino eby'ensulo ey'enkya. Ng'era olwaleero ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti omuuka ogw'obulamu, ng'era tukijje mu kubiikulirwa ensula 11 akanyiriri ake-11 okujjukizaako akatono tuli mu by'okuyiga nga tuli mu kitabo ky'okubiikulirwa, ng'era tuyiga lunyiriri ku lunyiriri. Kati kyova olaba tutuuse wano kanyiriri ake-11 ku nsolo ey'e-10 n'emu. Naye nga bwe twakizaganya okuva mu ntandikwa nti tujja kubeerangayooko n'akatundu akubeera nti at least abaana abato naddala abavubuka abato adventure myaka 4 paka ku 9 ne pathfinder myaka 10 paka 15 nga babeerako n'ekyokuyiga ekyabwe nabo ekijja mu maaso ekigenda mu myaka gyabwe ky'osobola okubayigirizaako ku makyago nga ggwe omuzadde oba omuntu yenna abeera n'omwana oyo nga bw'omuteekateeka okumutwala ku ssomero. Njogeraku abaana abo nga bali waka basoma bava waka day scholars. Obeereko gwe naawe ng'omuzadde oba omuntu abeera n'omwana oyo nga gw'omuzadde asooka ate era omuzadde omutuufu kusinziira ku Bayibuli. Obeereko n'ekyoyigiriza omwana oyo nga bw'agenda ku ssomero, at least obeera ng'omusibiridde entanda eyo. Kati ku ba adventurers myaka 4 paka ku 9 mu tteeka lyabwe tugenda kujjayo ennyingo egamba nti be thoughtful. Kiba kitegeeza ki? Nti mu byonna nti oba oyigiriza omwana oyo nti mu byonna byakola nga tanaba kukola kintu kyonna, alina osooka n'afumiitiriza n'alowooza n'agamba naye kino njagala okikola, naye kibi kintu kye kinaakivaamu kirungi oba kibi. Si kuva buvi eri n'akola kintu ng'atalowooza ng'atalina bwongo. Olina okufumiitiriza n'ogamba naye kino singa nkikola kiki ekinaakivaamu. Ngaawo osobola okukozesa Matayo, osobola okukozesa Maaka oba Maliko ensula 12 okuva akanyiriri 41 paka 44. Awaliwo olugero olw'omukyala yalina nga talina ssente nga mwavu. Bwe tunayogeramu ssente ezeeda ze tutaaliyo oba ze tutamanyi, ziyinza obutakola makulu, naye kuyamu akafaananyi nga saa zino simanyi oba kainusu 5 kakyakola mu Uganda, naye kayinza okuba tekakyakola. Naye kuyamu akafaananyi nga nusu 5 g'abadde nago mu bulamu bwe, kanusu ako oyinza okwesanga nga kati n'abaana be tulina ba adventure tebamanyiyo kafaanana kuba kaabula abasinga tekakyalabika nga kaabadde nako mu bulamu bwe. Naye nga katugeze waliwo fundraising ya kuzimba oba kale sabiti bali kusoloza birabo, naye nga kataddemu ate nga kaabadde nako. Tolaba nga oyo omukyala aba mu kufumiitizaako yalabira ddala nga talina, naye ate omutima gwe gugamba alina okuwaayo. Kwe kusalayo n'awaayo ekyawaayo era Mukama n'amusiima. So oba oyigiriza omwana oyo kubeera ng'akola ekintu ng'asoose kukifaako, kukiwa budde, kukirowoozaako.
ate ku side y'aba Pathfinder tugenda kunoonya ennyingo eri mu tteeka lyabwe, naye ennyingo eyo ng'egamba keep a song in my heart, nti olina okubeera nga Pathfinder oyo omuyigiriza okubeera nga mu mbeera z'obulamu zonna zayitamu abeera musanyufu, ebirowoozo bye tebibeera nnyo ku negative side, tebibeera nnyo ku kulemererwa, naye ebirowoozo bibeera nga buli saawa bibeeramu essuubi, bibeera positive. Oba katugeze avudde waka n'atuuka ku gate ne bamugamba nti nga tewamalayo ssente za school fees toyingira, nga talina kutandika kukolima, n'agamba naye Mukama Katonda nze nabaaki gwe wawa abazadde abaavu abali bwe bati, kati banange bagenze kusoma ye nze ate nkuddayo nga alina okutegeera nti ebibeerawo, n'abeera nga ali positive ng'amanyi nti Mukama akkiriza ekyo kibeerewo olw'ensonga, era nga ne bwanadda waka okubuulira ago amawulire amabi nti bamugobye olwa school fees, tagenda kubeera nanyiikibwa nakozesa bigambo bitaliiyo. Kyekyo kitegeeza nti keep a song in my heart, tekitegeeza kubeera awo nti just kuyimba luyimba kyokka, naye kubeera nga buli saawa oli ku positive side of life, obeera ku ludda olutuufu oluzaamu abantu amaanyi. Kubyamu akafaananyi nga oli mukristaayo naye nga babeerawo embeera enzibu ejja ate gwe amala mu bantu amaanyi, ekyo Pathfinder oyo oba kikyona omuyigiriza n'okumuyigiriza okubeera nga ate yazaamu abantu amaanyi, nga niwalaba nga embeera nzibu agamba nti nze mmanyi ku bye tuyiga mu byawandiikibwa biraga nti Katonda gwe tuweereza w'amaanyi era ekyo ajja tuyisaamu. Katonda nnyo ndowooza COVID nga yakajja, kati manyi tugenze tumwerabira, naye nga yakajja buli omu yali amanyi, nga buli omu kyemanyi, buli muntu yali nga twali amanyi kyakuuzaako, nga buli omu alowooza nti oba ensi egenda kuggwaawo, naye katono nnyo nga byakatandika okubeerawo. Nafuna ekirooto ekyo bwe nagezaako okulaba amakulu gaakyo sijja kukyogera nga bwe kiri, naye nze nakiraba nga kyali kiraga nti yadde ebintu bigenda kubeera bizibu, naye Katonda akaseera kajja katuyisaamu. Kati banange bwe nalina kuba yatukwatira kye tuyita musafaali, nga waliwo gye tukola naye nga tuli musafaali, naye mbagamba nti nze mbagambe kino okusinza bwe nkiraba kigenda kubeera bwe biti, embeera tegenda atunyiga biki, era bwe bityo ekyali, kuba nze bwe ntyo ge makulu ge najja mu kirooto, era amazima gennyini feezi eyasooka eya COVID nze ne banange be twalina actually twali bulungi nnyo kuba twali tukola ate nga ne sente zisasulwa, tiyatuyisa bubi feezi eyasooka. So olina okubeera nga obeera muntu wasuubi eri abantu abalala batwetoolodde. Ffe abantu abalala gye bakabiranga amaanyi nali nagajjamu ekyo ekirooto, era ne banange natuuka okugamba kuba erinnya lye bantiranga okumpita lya paasa, ne bagamba paasa amazima gennyini kiwayogera kyali kituufu. So kyekyo kye tugezaako okuyigiriza omwana oyo oba omuvubuka oyo myaka 10 mpaka 15 Pathfinder mu katundu ketujje mu tteeka lyabwe akagamba nti keep a song in my heart. So abo kati tubatadde wabbali ebyokuyiga byabwe osobola okubijjamu ebyo byenjogedde. Kati ffe abakulu katugende mu maaso n'ekyokuyiga ekyolwaleero ekigamba nti omukka ogw'obulamu. Katusabe. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'okutukuuma okutulabirira n'okututuusa ku ssaawa yakati nga tukyali balamu. Tusaba omwoyo atulungamye mu byokuyiga bye tugenda okuyiga tubeere nga tusobola okubitegeera ate n'okubitambuliramu, bwe tutyo bwe nsabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ku Bikulu 11:11 bagamba bwe bati: oluvannyuma lw'ennaku ziri 3.5 omwoyo gw'obulamu oguva eri Katonda ne guyingira mu bo, ne bayimirira ku bigere byabwe, okutya kungi ne kuggwa ku bo abaabalaba. Bano bali kutugamba ku bajulirwa ba Mukama ababiri.
ekigambo kya Katonda kye baali bagyewo Bayibuli endagaano empya n'enkadde nga baali babigyewo ate nti bagamba nti ate nti omwoyo gw'obulamu oguva eri Katonda gwayingira mu bo oba mu kyo ne bayimirira ku bigere byabwe kitegeeza nti baalamu kuba ekigambo kya Katonda bamala ne bakiiza engulu ate okutya kungi nekola ki nekugwa kwabo abaabalaba kitegeeza nti abalabe b'ekigambo kya Katonda ate bayongera okutya. Ano bali kutugamba nti bakiyita kunywegera kwa bulamu okuteeka omumwa ku mumwa ng'ozuukusa amawuggwe agali mu ndebolebo y'okufa kwasooka kuteekebwawo ng'engeri y'okutaasa obulamu mu myaka gya 1950 wadde nga William Howes omusawo omuzungu yali yalangirira enkola eno emabegako mu mwaka gwa 1773. Omukka guno ogutaasa mu butali bugenderevu guwaliriza empewo okuyingira mu mawuggwe g'omuntu. Emirundi mingi ne gutaasa abantu okuva ku mugo gw'entaana. Okwogera ku muuka ogw'obulamu oguva eri Katonda mu lunyiriri lwa leero kitujjukiza omutonzi bwe yabumba omuntu boboze mu luberyeberye 27 bwe yawumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omwuka ogw'obulamu omuntu n'afuuka omuntu omulamu. Amaanyi ga Katonda gokka kye tulina okutegeera nti ge gasobola okuzuukiza omuntu afudde. Era olabye okufaanagana okugenda mu maaso ng'otandika ku lunyiriri lw'eggulo okutuusa ku kufa n'okuzuukira kwa Kristo. Amakulu ag'amangu ag'ekigambo emirambo okugwa ku nguudo okumala ennaku 3.5 ez'obunabbi. Ekigambo ekiramu mu ngeri y'emu kyazuukira. Bukakafu ki olw'olwatu olulaga nti ekigambo kya Katonda tekigenda kuzikirizibwa? Okusinziira ku bigambo bya Yesu bye yagamba mu Luka 21:33 bigamba bwe biti, eggulu n'ensi biriggwaawo naye ebigambo byange tebiriggwaawo n'akatono. Jjukira okuva ku bikulirwa 11:9 nga tusomyeyo 11:9 wagambye nti era ab'omu bantu n'ebika n'ennimi n'amawanga balabira omulambo gwabwe ennaku 3.5 ne bataganya mirambo gyabwe okuziikibwa mu ntaana. Nga bwe twalabye nti gali amawanga amalala go tegeekubaana na Bufalansa kugaana Bayibuli kukola ki? Kugaanira ddala Bayibuli kusomebwa oba okugijja mu bulamu bwabwe nedda. Jjukira okuva ku bikulirwa 19 nti oluvannyuma olw'ekiseera kyennyini ekyalagulwa gavumenti ya Bufalansa yakyusa endowooza yaayo ewakanya eddiini n'ekkiriza obukristaayo okuteekebwa mu nkola. Ndowooza nga we tuze tulaba naddala olwajjo we twalabye. Walabye nti ebyava mu kuweera Bayibuli emyaka 3.5 egyo Bufalansa erabika gwe mulundi gwe yakasinza okulaba effujo ly'abantu nga tewali mateeka ng'ekigambo kya Katonda kikola. Effujo, obugwenyufu, okuutingana, buli kimu kyasinga kulabibwa mu myaka egyo 3.5. Oba olaba gavumenti yatuuka ekiseera nekola ki? Nekomyawo amateeka, nekomyawo Bayibuli. Okuzuukira kuno okw'ebyawandiikibwa kwagobererwa ekiseera kino ekyekizikiza n'okuyiiya ekyuma ekikuba ebitabo ko n'omulimu omunene ogw'abaaza b'ekkanisa obuujjanga nga William Tyndale eyavvuunula Bayibuli okugiiza mu Lungereza. Jjukira ebiseera ebyo
bayibuli okusinga yali mu nnimi 3. Yali mu Luyudaaya kuba mwe yasinga okuwandiikibwa naddala endagaano enkadde, naye kati ate n'abali bamanyi Oluyudaaya baali batono era n'Abayudaaya baali batono. Nde nebeera mu Luyonaani, kwalwa olulimi olwaliwo olw'abaasoma ebiseera biri, mirembe gya Yesu n'egy'abatume, nga lwe lulimi lwe balaba olw'abantu abaasoma ezo nnimi 2. Kati ate nebeera mu Lulatini. Olulatini olulimi oluli official olwa Roma we yafugira. Kyova olaba nti Eklezia Katolika ekozesa nnyo Lulatini n'essaaza kakati, era ne Paapa kizibu nnyo okumuwulira nti ali kwogera lulimi lulala, era akozesa luki? Lulatini. Kati okubeera nti bayibuli yali mu nnimi ezo ntono jasi 3, ate nga n'engeri y'okukopa bayibuli yali mu ya mukono ku mukono, kugikopa okugamba nti oyagala naawe ofuneko ekitundu oba omuntu okugula bayibuli ye nga ya bbeeyi, ate nga abaziwandiika oba abazikopa balina kukozesa mukono ku mukono, ng'olaba bayibuli kyali kizibu nnyo okubeera nga zaala mu bantu ne zibeera nnyingi. Kati wano batugambye nti bwe baleetawo ebyuma ebikuba bayibuli zatandika okutuusibwa, era nga tulabye nti William Tyndale yavunula bayibuli okugijja mu nnimi ezeesatu zenjogedde ng'agiiza mu Lungereza. Ku nkomerero y'ekyasa eky'e18 ebibiina bingi eby'Abamisani nabyo byatandika okubunyisa enjiri mu Buyindi, China, Burma n'okusingawo, nga biwa obulamu obuggya eri abo abaali bafiiridde mu byonoono byabwe, nga bwe tusoma mu Befeso 2 olunyiriri olusooka, nga kiteekwa okuba nga kyawuniikiriza nnyo okulaba ng'ebintu byakyuka mu bwangu ebyaleetera ebyawandiikibwa okusaasaanyizibwa mu nsi yonna. Mu ngeri y'emu abaserikale ku nkya eyo ey'okuzuukira kwa Kristo bwe bagwa ne baba nga abafudde, Matayo 28:4, bwe baalaba malayika ng'ayiringisa ejjinja, mu lunyiriri olwokubiri Matayo 28, okwolesa entaana enjereere. Batugambye nti nga bwe kyali Yesu ng'ava mu ntaana ku mazuukira ge ag'olunaku lw'okuzuukira, nti nga bwe kyali nga abaserikale baali bataddewo okukuuma nga balaba malayika ajja ejjinja ku ntaana ya Yesu, okutya okwo kwe baalina, era ne babeera nga abafudde. Kyekyaliwo ku bantu abaali abalabi ba bayibuli baalaba nga ate bayibuli etandise ate okusaasaanyizibwa, okukyusibwa okuwuzibwa mu nnimi abantu zibategeera, ate ku supiidi ey'ekitalo nga bwe tugenda okulaba ku lunaku lw'enkya ku kyokuyiga ekyenkya ku Ssabbiiti. Ebyawandiikibwa biraga nti ababi balirega ku ntiisa y'emu ku kujja kwa Mukama omulundi ogwokubiri. Singa oba osomye okubiikulirwa nsula 6 olunyiriri lw'15 n'olw'16 watulaga nti kyekyo kyennyini ekiribeerawo nga Yesu Kristo akoma mulundi ogwokubiri, nti ababi tebalikomawo jasi ku kutya kwokka ntiisa y'ekitibwa kya Yesu ne bamalayika, naye bagenda akola ki? Bagenda kuzikirira. Bwe tuba tusomyeyoko ku biikulirwa 6 olunyiriri lw'15 ne16 wagamba, ne bakabaka b'ensi aba bategeeza bakulembeze, n'abalangira, n'abagabe, n'abagagga, n'abamaanyi, na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi. 16
ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'omwana gw'endiga, kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse, era ani ayinza okuyimirirawo. Nti nga bw'olaba nti ebyo biribeerawo abantu abalibeerawo nga bajeemu, naye nga bwe bali balamu okutuusa ku kumawo kwa Yesu okw'omulundi ogwokubiri, nga bwe balitya ne balowooza okwekweka naye nga tekikyasoboka. Kyekyo kyenyini entiisa eyo yenyini ye yaliwo, nga abalabe ba Bayibuli balaba ate Bayibuli ekoze eki, esituddwa netandika okubeera nga bagitwala nga ya muwendo ne bakuba okuzikyusa mu nnimi ez'enjawulo okulaba nti Bayibuli esaasaanyizibwa mu abantu n'ennimi ez'enjawulo. Okweyongera okuyiga ku byoyiga eby'olwaleero osobola okusoma Mako 16:15 era n'Abaluumi 8:11, then ne Timotheo ekyokubiri ensuula 3 akanyiriri ake16. Katusabe era twebaze olw'ekyokuyiga ekibadde eky'olunaku olwaleero. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'okutukuuma, okutulabirira n'okutuusa ku ssaawa yakati nga tukyali balamu. Tusaba otuyambe ozuukuze okwagala kwaffe eri ekigambo kyo, era tusongera okusabira omulimu ogw'okukuba Bayibuli okwetoloola ensi yonna, okulaba nti buli akirisi buli lulimi lufuna Bayibuli enamba mu lulimi lwayo, yongere okuguwa omukisa. Tusaba otuwe obusobozi bw'okuwagira omulimu ogwo. Saa zino nga tugenda mu kukola emirimu egy'enjawulo ate nga bwetweteekateeka n'olw'okwaniriza Ssabbiiti yo, tusaba obeere wamu naffe era enteekateeka zonna oziwe omukisa, bw'ensabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.